Edakika ntono zangenda okozesa okutangaaza awo ayogedde. Nkulagerwa acha ayagala sympathy na kampani azze ku TikTok. 1 But the Hajj was Sirika. Zoko Sirika. Atayagala kampani kwa tuna kuweka. Wanda ni kwa sababu na kutona kweka dada. Sirika. Wanda mkwe gadanga kwa sababu na kutona na uchaza ubuza utana bana. Wawasa kana katana kwa na kushikira. Aji. It's what ono byayogera byonna bya bulimba. Why? Omukyalo ono abantu abanonya kambaka Sirika omukyalo ono nakiwala kingi minister tayitanga ku muntu beba munonya Sirika njogere bayitamuze please shut up you shut up omukyalo ono shut up not me mwaje minene njimani minene Nitwale byoleka omukyalo ono nze namusaba appointment okujja ne family y'omwana oli gwe nkugambye. You understand what I'm talking about? Nze nakubira ono ne musaba appointment nanga majini fasiri nawo naye kamfikisinga olunaku ojjo ndabe ombuulire omukyalo ono tayitanga ku bantu kwolwo lwe nkugambye nti bwe twagendayo tetwamanya nti ne Kalibala yaliyo n'omukyalo oli era omukyala nakiwala kingi yatugamba saagala mawulire timujje saagala kamera namuli baliwo era mariza aji wabulimba njagala ku Sama ompe toyina by'oyogera asabye eddakiika musanvu enamba ya mukama wange Sirika nawe Sirika saba ompe eddakiika musanvu uninterrupted to say my point. Hajj biennalopi omutwe gwabadde gugamba nti conduct of 2 senior presidential advisors. Onansonyi wanategedde luvannyuma full figure 6 senior presidential advisors, but she's under the office. Yeah, nategedde ate nategedde authoritatively from them. The advisor tenkusinga okola misconduct mutebiri mu competition. Era nkusinga ani akuma eddakiika musanvu Uninterrupted. ndichi thank you so much Sasura. So, life failure. Life failure. Mwana wa nesa wa mbana kwegana, nesa wa mbana kwegana. Mwanzale mwanjaga family y'abasiru. Akati Hajj. Nakulo Yambera mu family jo biramu. Nga nsinzi conduct eyo. Nti Hajj bw'oyita omuntu ne bw'aba gwe mukama wange essaawa eno n'oyita Hajja Kizuura nga Justin Namere mkwano gwange. Wanyi my sis. Hello. Wanyi my sister. Wanyi my sis. Alhamdulillah mwami wange nga simulabye ko wabweru. Tewatambudde naye. Oh, bokyalimu bwoba ogenda kusula muno n'omwami wange nina n'omulabako mwetondere era mugamba ayongere okunsonyiwa ebyebusungu bimanyi naye bwaba mwoli ngenda kuyambako nze tutwale wali kugundi babawe bya transform ebigenda kwanguwa nze ngenda kuyambako naye nga nange kinkutteko nyera bambi ebirowoozeza ne ngamba kikazi kyattu ate siralu naye kinnootondedde ate nange bannange naye nga nkwagala nnyo kimanyi Namere nkwagala nnyo naye okimanyi ne story no mukutandika wajimbuzanga nga nkubuulira naye ate gwe wavuddeyo n'ovuma buvumi ate sikuvumangako obulamu bwange bwonna nali nkuvumyeko yogera mazima nali nkuvumyeko ati wanvumye naye munnange ate nze nakulumbye muganda wange gwe wannumbye naye oli watusooke tulye ku kyennyanja naye ekya transfer tugenda kikola ekirala jasi njagala tuyambe oyo omukyala ayapamye ku mwana w'omukyala tupuusinge fayire eyo bwe bayakuteeka bwa mu ssente aha in fact toddayo nga towandiikidde Uncle Balamu
mu West okolanga omulaba ow'olubeerera ebiseera ebimu osokanga n'ofumita Namere abantu bangi abayita mu kusomoozebwa naye ebintu ebimu babyeresa ne babyesonyiwa byesonyiwe olina atula wansi n'agamba kino kankyerekereze kubanga kyekigenda okunkumya wakwawukana kanjawukane n'omuntu naye nsigaze at least kuba kati taata wa kati Namere mwami Nsubuga tugambe nga mistake weeri oba abadde kyo bakuggyeko mmotoka osobola ogenda mu poliisi n'omusiba kubanga era gw'osigala oswala gw'osigala